Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nyongera okwebaza kyonna ky'okola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe kakati ebyabadde ku kivulu kya Robert Kyagulanyi Center mu ekyabaddewo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi gwa kuna omwaka 2024 wali mu kifo ekimanyiddwa nga the O2 Intercontinental London Robert Kyagulanyi Center mu yabadde ekivulu mwakirabye mwenna abatambudde ne Red Zone TV ekivulu mwakirabye mwenna abatambulidde ku mikutu egyenjawulo gyonna egyasobodde okubanga gikuwa ekyabadde kigenda maaso ku mukutu oba ku mikutu egyenjawulo Robert Kyagulanyi Center mu ng'agenda maaso n'okubanga ateekawo performance ebadde tebeerangawo ng'agenda maaso n'okubanga amenya records ez'enjawulo ezibadde tezibeerangawo ndi wano okubanga nkuleetera ebimu ku bigambo eby'abantu abamu abenjawulo era njagala okugamba nti olwaleero ngenda kukuwa ebigambo bya omusajja amanyiddwa nga Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ono musajja wa NRM era bwe mbaseerabidde nabawako kamawulire lumu yajja ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule mu ngeri y'okuprovokinga nga ayagala bamukuba akulyetingewo embeera era sigamba nti omusajja ono mulungi wabula komentale gy'akoze ku Robert Kyagulanyi Center mu gye njagadde okubanga nkuleetera nti si mulungi eri ekibiina kya NUP si mulungi eri Robert Kyagulanyi Center mu wabula ayogedde amazima kati amazima gano gayogedde nze ate ge njagadde okuleetera sagadde kuleetera byemabega sagadde kuleetera byeyakola sagadde kuleetera nti wa NRM wabula njagadde okuwa reasoning ye ne points ze yawadde ku kivulu ekya Robert Kyagulanyi Center mu nga we yamusiimye njagala mbikuwe ku Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera soka ulize ebigambo bye then nzije tubere nga tweyongerayo n'ensonga eno tugitemeeteme webale kubanga kwoli bana yatanaba kubanga subscribe nga nyongero kujjukiza kikole kirira wanza olabe ekigambo subscribe ku Red Zone TV eno kwata kade akaka notification nga bakalese selecting all ogenda kuba tomissing nsonga yonna. Inze ndi wa NRM naye nebaza Bobi Wine olwa show ye London era nebaza abategesi abategeka show the return of the gladiator e London Jose Jobs Link webale nnyo bannayuganda oba yagala Bobi Wine oba tomwagala kkiriza Bobi Wine yayambala bulungi nnyo ennyambala eweesa ekitiibwa Bobi Wine yeeyisa bulungi nnyo ebungereza era sisuubira muntu yenna kuvaayo kwasamya mu mwagwe okubeerako negativity yonna gyayogera ku Bobi Wine. Bobi Wine yacamula yayimbira abantu era Bobi Wine yayimba ennyimba 10 mu ntandikwa nga talina kigambo na kimu kyayogera wabula bakuba non stop. Bobi Wine yatukuba penalty ife abaali balina negativity mu bwongo nti Bobi Wine show agenda kukifuula political era abamu nganze kyekyakulemesa okugenda mu show naye kkiriza obagaana Bobi Wine yatusiba empingu n'atusiba enjegere n'atuswaza kubanga yayingira e London kusanyusa abantu be era kkiriza obagaana n'abasanyusa nga tewaliimu kigambo kyabyabufuzi kyataddemu. Njagala neebaze bannayuganda mwenna abagenda mu show ya Bobi Wine mwebale obutafuula show ya Bobi Wine ya byabufuzi bannange politics awo senga bwatambula ensi yandibadde okay mwalagira ddala democracy mu show ya Bobi Wine nti abawagizi ba NRM abasobola okugenda baavayo bali happy abawagizi b'ebibiina ebirala abali mu show baavayo bali happy era ne nebaza Bobi Wine okurecognizinga penge ekigambo Bobi Wine kyasooka okufulumya ng'alinnye ku stage akuye ennyimba ze yali kwebaza penge n'okumurecognizinga nti waali. That was very great. Ng'ate bannayuganda bonna bamanyi penge nawogera Bobi Wine. Bobi Wine kwegamba yatusira enjegere ffenna abawagizi ba NRM abaali balowooza nti no show eri political yatukuba dduumu gwe bafuuyira ebiyenje era ffenna ne batuleka gye batufuuyiridde kwegamba we acted and we thought stupid before Bobi Wine. Bannayuganda njagala neebaze Bobi Wine akensuso
Bobi Wine okulicognizinga ba few images nga bakojja omugezi n'abalicognizinga bagavana AC n'abalicognizinga ekyo kitegeeza accountability. Kyekyo bulijjo kyeŋŋamba nti Bobi Wine wava n'alicognizinga abantu abo abamukubira endere trust beeyongera amaanyi. Era Bobi Wine weebale nnyo kati kojja omugezi wamuwadde amaanyi. Njagala mufumitirizeemu singa kojja omugezi yavudde Wales najja e Bungereza ne batamulicognize ngaligenza anyiize naye ekyo kye bakoze bakiyita accountability. Era ogenda kulaba amaanyi kojja omugezi gagenda oteekamu. Penge bamukubye empiso gye bayita insulin. Kati agenda kubeera nga bamutadde mu kattu bw'abeera nga ataddeko vidiyo ze njogere ku NRM njogere ku ki kuba omusajja yamulicognizinze. Ekyo Bobi Wine nkukakasa wakozesezza amagezi ag'ekika ekyawaggulu nti bannayuganda ababadde balina negative mu bwongo watukuba dduumu watugema. Nze ndi NRM naye mbwagiyitambwa sho yeranda nitebeerangawo oyinza kugigeza ku sho ya Maddox Peter Ssematimba gwe bannayuganda ali Mityana ali Kampala ali Makindye. Njagala omanye buli muntu gw'olaba mu sho eyabadde mu sho ya Bobi Wine yasasula emitwalo gya Uganda 607. Eyo ye tiketi eriyoko 607. VIP basasula miliyoni 2 n'okwambuka. Kati so mwagirabye ekitegeeza bapromota basikowalinze 100%. Ate Bobi Wine n'aderivalinga teyasuubiza abantu nti emyaka 10 nga misinga London expect fan wa myaka 10. Indeed it was. Bobi Wine n'enkwebaza nnyo emirundi mutwalo okubeera nga ku bintu ebyo eby'amasanyu ogenda ne mukyalawo nti n'osobola okubeera ng'osobola okwepera abo abaali badde bakuleetera tagali mu bufumbo bwo nga bakwetega. Bobi Wine oli musajja mugezi nnyo olina IQ. Era ne neebaza Bobi Wine okukwata muto we Dax Vibes okukwata mukulu we nga ye manager wa Bobi Wine n'ababeera nti muno bali ku ttiimu ye. Bannange bannayuganda njagala nkibategeeze nti Bobi Wine ebintu byakola biri calculative. However oyo ajja kugamba nti President Museveni yakwata General Sale Musale n'amuwa wealth creation nti wakute mutabani we ye CDF kati wano ekijjira nti ne Bobi Wine essaawa zino superstar manager we ye mukulu we ate mukyala we ye Kashira. Kaakati ebyo ebintu ebikwatagana ku bya famire ebyo musaana mubiteeke ebbali. Ekyo kikulaga nti nno buli muntu asooka kulowooza ku famire ye naye ekyo si kyekikulu. Ne neebaza bannayuganda abaava mu nsi zonna ezeetoolodde Bungereza, abaava mu Amerika ba General Megadi. However n'enkukulumira bannayuganda abamu nga mwalina ebinyonyo ba Bobi Wine musabye empapula ne bazibawa ba Bobi Wine mwekwasa sitole za Bobi Wine tulibawagiza Bobi Wine betudde Uganda bagenda kututta. Naye ng'ate Bobi Wine bwe yazze Bungereza mwalemeddwa okweteekamu atisa akasente ako ogende olabe ku Bobi Wine eyakuwa essanyu ly'e Bulaaya. Bafulabira Namulindwa ye bakapalaga bakatongole omutongole naye Patrick Esimonenya kuba yakyatoba nansi. Naye njogera ku mmwe mwenna badikiteta baakabaani abaafuna empapula za Bungereza naye ng'erinnya mwawalambira ku Bobi Wine
nemugana okuva za Amerika nemulema okuva mu Amerika okujja okuwagira omuntu eyabawulisanira mmwe gye muliko famire zammwe ziri happy kati mubeera bannanfuusi. Bobi Wine mwetaaga musiime ng'akyali mulamu. Bannayuganda, this has been the most expensive show in Europe ey'abannayuganda. Era teriyo munnayuganda yali akoze show bw'eti. Kati nno wano wenkukulumira era nennenya abayimbi abamu ng'Adaate. Olaba kye wasubiddwa, olaba kye wasubwa. Ntande senga walinnya ku stage ya Bobi Wine ey'e London wali ogenda kubako ng'ofunye connections ez'abantu abali badde bakuwa show oba emikolo n'ebintu ebirala. Naye bwe waleetamu olugezigezi nga gwolowooza oli munene ng'ate oli upcoming, my dear, I tell you, you're stupid. Kino toliddamu kukifuna. Era ntate nkukakasa oyinza okwetoloola emyaka endala 5 nga teri muntu n'okwazzeemu kukugamba nti ntate mutwale mu Bungereza kuba toyina nnyimba yimba lumu. Ekyo kikubuulira ntante n'abayimbi bannayuganda abalala. Tolowooza nti Big Eye musiru. Big Eye tebaamusasudde wadde 10. Ne visa yabadde angina Big Eye. Wabula bamugulira tiketi. Newansula hoteri yagyefunira. Dwaki kuba yayagala ajje ku show afunireko connections ekintu kitambule. Ekyo kye bayita okukozesa amagezi obwongo. So Bobi Wine watukuba penalty. Taata weebale nnyo weebalire ddala. Nze ndi mwavuzi w'ennaalimu naye mbwangiyitambwa.